kati okuba oluyimba n'ogamba naye mu maaso myaka 2 luliyamba abantu kati ennyimba z'abantu abajja bakubirira begambye batalina budde na mpisa zikolera bo tezikolera ggwanga kati ze twayimba z'obuuza ezo kati babigambo boys oziraba ennyimba ezo ze zisinga okutrendinga ku TikTok kati nti obudde butuuse ng'ate wayisewo nga nazifunamu dda ne ssente zaazo kyegambye nti nze saagala kukulaakulana nga sikulaakulanyiza ggwanga nze saakulaakulana nakubira ennyimba ezo naye kati ate ziyamba eggwanga ziribuulirira era liri mu kukulaakulana mwebale kujja kutukyalirako wano eno ye ofiisi ya Kyengera Town Council abaana abato baleme kubeera nga baweemuddwa kyekirobera abantu ensangi ng'enkudi nkuwadde buwiisi gambe nti ng'enkudi wezira ennyimba awo embaga ya misi abayimbi olaba nti bayimba ne bayogera ekigambo nga bwe kiri olowooza kirekawa eggwanga lyaffe balakinga ebintu bibi empisa n'obudde bali ku bwa bw'oyogera bw'otyo otuleka Namboole tugende Namboole ekisaawe baakisaayo kyonna obukosa oluyimba olwo nayimba oluyimba ng'omuntu omukulu yekka yalutegeera yekka ekyenjawulo ekiriwo okuzina ennyimba ze njogerako kati nti olulukuba ng'omwana ow'emyaka 5 alutegeera ng'ayogedde ku kino oba nfuna naye nakati waliwo n'abakulu abatamanyi Namboole kiki what was behind that song that composition in Namboole era ntegeeza mupiira gwe nga bwe wakitegeera kusamba mupiira nga mufubo bw'ositula oluyimba n'oteeka mu kisaawe ky'omupiira era nga lutuulamu bulungi olisitula n'olutwala ewalala nga lutuulayo naye nti kye bayita obuyiiya olw'ensonga gy'oba oyagala okuggusa ng'ekintu oyagala kukyogerako naye ng'okozesa olulimi olutamansa ntungo omuntu omukulu n'akitegeera omwana omuto ne tumulinda bw'ali weze 18 akitegeera ezo osobola okutegeera kye nali ntegeeza ye ng'otufudde nnyo abedde edda ddi kuba kati Namboole gweoyogerako wa 26 kakati gw'ogamba otya nti nno ennyimba ezimu bwe mwaziyimbanga ng'Enamboole Taakaasoola omwami Ssebatta ne Dole w'omwana wange lwaki mwazibikangako ng'omuntu kizibu nnyo eno ye buddo SS wulira buddo SS buddo SS tutuusako concert luva okwaya fe buddo live music concert ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoowoola mujja muwagire kwaya yammwe buddo ng'etuyimbidde emikono gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Budo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakola b'omukwati Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 sobola kubula bwe nkubula ku maaso sobola kubula ku mwoyo ku TV oba ndaba ku radio oba mpulira ku social media mbaako nebyenkola n'abanjogerako abampaana n'abanvuma tosobola kubulwako bw'owulira
emisomo twawumula ngenda kuddamu August, mid August, that is the next month, nga ntandika second year first semester. Enga byali bitya? Of course ncha maintaining first class degree kwanga nchali mu 80 plus 90 range. Naye kati bino ebibuuzo ebisembeyo bya second semester first year badde sinakola ba results naye ngenda gendayo ndabe ku St Lawrence nabo banchame njagala gikwatira awo bwenebe eganye mukama cyane abalese nenga njagala first class. Omutanda yakomye. Esanyu katono linzite laba nasangidwa ndina mulwadde nnyo naye nsobodde okuvaayo mu ddwaliro ne ngamba kanzije ndabikeko mu bantu nga Ssaabasajja akayimba ako nakakubye Ssaabasajja tannaba kujja kayitibwa ensonga za Buganda Ssemasonga 5 nga ensonga ezo bw'ozikwata n'ozimanya empaji ezo Buganda kweyimiridde oba ogikuumye ate n'okugitwala mu maaso tokola kimu kya gikuuma wabula zigikuuma n'ogitwala mu maaso nga bwe tugamba nti empaji 3 ezikola eggwanga bwe kirima wejje nga tugamba nti waliwo judiciary abalamuzi ne wabeerawo executive then ne legislators aba parliament so nezino ensonga bwe zityo bwe ziri 5 Ssemasonga naye kuba akayimba ako nensanyuka nnyo nti nade nakakakuba ennaku nga 3 oba 4 kattraining kazanya Ssaabasajja n'asiima n'akomawo mu nsi ye kitegenze mulimu na do you know what came into my mind nti oba oli awo Ssaabasajja abadde yayagala dde okujja naye nga awulira ebiyimba ebiri mu Uganda tebimuwa maanyi tebikwata ku nsonga za Buganda tebikulaakulanya abantu be n'agamba ngende mpulira ebiyimba ebyo ndowooza bwe nakubye ensonga Ssemasonga n'agamba kangende oluyimba oluzimba eggwanga olugattako ku Buganda lufulumye nze kyekyazze mbongo bwange ye ndowooza yange si ey'omulala era n'omulala osobola okugamba nti nedda nze nakuba n'oluyimba neze ngamba nti Kabaka yajjidde mu luyimba lwange ndi wa mukisa n'oluyimba lwa mukisa ensonga za Buganda Ssemasonga 5 era mu lunoonyi. Nyimba kyezo z'ogamba nga zibadde mbutufu zibwebula Obuganda nki ebiyimba weebiri wano naawe ebiyimba biri wano bibiwe mudde wano eggwanga wano biri awo naye tubirinda mu Gw'omunaana awo ngenda kusoma mwezi nga 2 bijja kubeera biweddeko bwe bityo weebiri wegenda gwerinde kati ngenda kusoma mwezi 3 Ogw'omunaana bw'otalira baluyimba luliko ngoma bebe nali njogera kuba biggwako nga 2 Ogw'omunaana ze mbambira bebe ekitalina makulu tebirwawo akwemula abantu awo n'ogamba ebijjudde stand so mbufuze kyenyinza okwogerako ina ekirala anti before joining the university that was me before joining the university when I joined the university I really changed kati nakyuka ndi transformed ebintu mbiraba in their true perspective kyenayoge bwe wansamba nga luli nenkukuba ejjinja kati si bwe mbikola kati mbisaako ebbali kuba am a leader ndi mukulembeze ndi muzadde ndi muntu mukulu byonna byeyongeddeko nayongeddeko obuyigirize nayongeddeko obuvunaanyizibwa nayongerako n'obukulu ensonga ezo zokka zimpaliza ebimu okubikwata nga simala gama kubanga bayimbi bannange be bayimbi ebitalina makulu ate nga munnange nabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka ate tuli ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'aboonoonyi ssebo mu maaso ga Katonda tuba twenkana naye lwakuba nti munne bagaana okuleeta ebina mu luyimba olwo nataddemu ekigambo ekigamba nti kyangu nnyo okukulaakulana ng'omuntu ng'ate eggwanga terikulaakulanye osobola okuba ekiyimba ekiri obusiini kya buwemu gwe n'okulaakulana era watandika okuba obukadde 15 buli kivvulu naye nga eggwanga terikulaakulanye ng'omuntu tafunyeemu tewali mwana ayize teri muntu mukulu ayambiddwa mu luyimba olwo naye gwe ng'okulaakulanye ennyimba zenjogerako naye olw'ensonga za Buganda Ssemasonga 5 luyinza n'obutakola ssente mu bivvulu naye luyina kye lugattako mu kutegeera okw'omwana ali ewaka mu kutransforminga omuntu mu kumubuusa kyabadde tamanyi ne mu kumwagazisa Buganda.
boyogera botyo tuleka ku Namboole tugende Namboole. Ekisaawe bakisaayo kyonna. Of course oluyimba olwo nyayimba oluyimba ng'omuntu omukulu yekka yalutegeera. Yekka. Ekyenjawulo ekiriwo okuzina ennyimba ze njogerako kati nti olulukuba ng'omwana w'emyaka 5 alutegeera ng'ayogedde ku kino. Oba nfuna naye nakati waliwo n'abakulu abatamanyi Namboole. What was behind that song, that composition in Namboole. Naye ntegeeza mupiira gwe nga bwe wakitegeera kusamba mupiira nga mufubo bw'ositula oluyimba n'oteeka mu kisaawe ky'omupiira era nga lutuula mu bulungi. Olisitula n'olutwala ewalala nga lutuulayo. Naye nti kye bayita obuyiiya. Waliwo ensonga gy'oba oyagala okuggusa ng'ekintu oyagala kukyogerako. Naye ng'okozesa olulimi olutamansa ntungo. Omuntu omukulu n'akitegeera, omwana omuto ne tumulinda bw'aliweze 18 akitegeera. Ezo osobola okutegeera kye nali ntegeeza. Edda bwe mwayimanga ennyimba. Ye ng'otufudde nnyo abedde edda ddi. Kuba kati Namboole gweyogerako wa 2006. Kakati gwe ogamba otya nti nno. Ennyimba ezimu bwe mwaziyimbanga ng'Enamboole, Saakaasa olw'omwami Ssebatta ne Dole w'omwana wange. Lwaki mwazibikangako? Ng'omuntu kizibu nnyo.